Mbalamusizza nnyo mwenna abawuliza ba Twaeelah Radio era n'abalabi ba Twaeelah TV. Johnson Sengendo n'olunaku olwaleero nzize okubeera nga nina ebigambo bye tugenda okubanga tukubaganyako ebirowoozo era nga mbaleetedde abakulembeze abatwala bannayuganda wano mu Abu Dhabi era nga abakulembeze bano bagenda kubeerako obubaka bwe bagenda okubeera nga babatuusaako mwenna abali eyo abawuliza Twaeelah Radio, Twaeelah TV era nga olunaku olwaleero abazze beebuuza ebibuuzo bingi kyekigenda mu maaso mu Abu Dhabi. Twagala kumanya abakulembeze baffe abadde babamanyi mbadde mbamanyi nammwe abadde tembamanyi mugenda kubeera nga mubategeera olunaku luno olwaleero era nga mbaleetedde omukungu. Olunaku luno mubaleetedde nga ssentebe w'abannayuganda mu Abu Dhabi naye ng'ayina ate n'ebitiibwa ebyenjawulo nga ye mubaka wa Ssaabasajja Kabaka wano atwala ate Abu Dhabi saidi ya Abu Dhabi eno. So olwaleero azze ng'omukulembeze w'abannayuganda mu Abu Dhabi ate omulundi omulala oba oliawo ndi mukyaza nga omukungu wa Ssaabasajja Kabaka n'ensonga ezo abeeko kyazitubuulirako. Njagala muwe akazindaalo omukulu Ismail Sebugwaawo yeyanjule ate oluvannyuma tugende mu maaso. Sebo omukulu Ismail Sebugwaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizza nnyo abalabi ba Twaeelah TV era n'abo abawuliriza Twaeelah Radio. Amannya nga Sengendo bw'abanjulidde nze Ssalongo Ismail Sebugwaawo nga nze chairman w'abannayuganda wano mu Abu Dhabi era nga nze omukungu wa Ssaabasajja atwala ebbendobendo lya Abu Dhabi nga myuka mukama waffe Sheikh Abbas Nsubuga omubaka waffe omubaka wa Ssaabasajja wano mu bendobendo lya Buarabu. Wano mu UAE okuleka okuba obuweereza bwa community y'abannayuganda mu Abu Dhabi ndi musajja munnamawulire era nga nkolera olupapula lubayita Khalij Times newspaper nga nze correspondent w'olupapula olwo wano mu kibuga Abu Dhabi. Okay. Sebo toyanziza nnyo oyo ye mukulu Ismail Sebugwaawo ate ku side eno ninawo ne gotwisa senior mobilizer abantu babiri bali wano mu ntebe tugenda okubeera nga tukubaganya nabo ebirowoozo. Omukulu Joseph Sebo njagala obuze ku bantu era weyanjule. Webale nnyo Sebo webale ddala Twaeelah TV, Twaeelah Radio mbabuuzaako mwenna abatulaba. Omukulu nga babagambye amannya nze Joseph Ntale nga nze senior mobilizer mu kibuga Abu Dhabi okugezaako okulaba nga ntuusa amawulire okuŋŋaanya saako n'okukumaakuma bannayuganda bonna abawangalya mu kibuga Abu Dhabi. Yes. Oyo ye mukulu Joseph Ntale era olunaku olwali tugenda kubeera nga bannayuganda mu mwenna abali eyo tuyisaayisaamu bukulembeze buyimiridde bitya na biki ebigenda mu maaso wano mu Abu Dhabi. Abantu bali eyo bangi nnyo temumanyi bakulembeze bammwe ne olwaleero mbabaleetedde. Kati mukulu Ismail Sebugwaawo njagala tutandikeko nga otunnyonnyola ku Abu Dhabi kyeki era obukulembeze buli butya otweko ne ku background nga obukulembeze bwammwe n'abakulembeze bokola nabo. Webale nnyo webalire ddala mukulu Johnson Sengendo. Mukusookera ddala nkwebaza ne ttiimu yo eya Twaeelah Radio ne Twaeelah TV olw'okubeerawo mu bukulembeze bwaffe buno ne mu community ya Abu Dhabi nti okuviira ddala bwe twatandika oba lwe twalondebwa mu ofiisi zino mubaddewo nga mutegeeza abantu erifa mu community ne mutujjako interviews ez'enjawulo ne mutuusa obubaka eri bannayuganda abawangalira mu Abu Dhabi ne UAE at large ku biki bye tukola events ez'enjawulo ezibeerawo. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Abu Dhabi lyerimu ku bendobendo oba ku masaza agakola ekitundu kya UAE. Obukulembeze bwaffe buviira ddala mu 2017 okuva akakiiko akatutwala wano mu UAE kebayita AUU oba Association of Ugandans in the UAE. Okay. Eyo ye kyekibiina ekitutwala fetuwa nga akakiiko ka Abu Dhabi tukolera under the umbrella of AUU. Okay. So
akakiiko akatwala bannayuganda mu UAE kalondebwa omwezi gwali gwa 8 oba gwa 9 mu 2017. Association eyo netondebwawo. Mu kutondebwawo abantu bakuŋŋaana okuva mu UAE yonna, olukiiko olwalonda abakulembeze baffe nga president waffe bamuyita Sheikh Abdul Basit Nsubuga ye president wa AUU, n'olukiiko nga bwe lwalondebwa Dubai. Era abantu bonna batuyita ffe tuva na Abu Dhabi ne tugenda Dubai, abaira Sulkhaima ne bajja, abe Sharjah, abantu ne batuula ne bakuŋŋaana ne balonda olukiiko. Mu kulonda olukiiko olwo nze ne bannonda nga omukulembeze oba representative wa Abu Dhabi ku kakiiko ako, era automatically nembeera nga nfuuka omukulembeze wa bannayuganda mu Abu Dhabi. Oluvannyuma lw'okuba nti mpeeredde obuvunaanyizibwa obwo, nasabibwa General Secretary waffe ow'akakiiko akatwala bannayuganda mu AUU okuba nti twekolamu omulimu mu Abu Dhabi, tulonde akakiiko akanaatutwala mu Abu Dhabi akali under my leadership. Era ensonga eyo ne tugikola. Akakiiko ako twakafominga mu it was November 2017. Olukiiko lwaffe olutwala bannayuganda mu Abu Dhabi ne lutandikawo. Olukiiko olwo kwaliko ebifo ebiwera nga 10 abantu nga 13 nga nze yalondebwa nga chairman w'olukiiko olwo. Vice chairman wange Roni Senyonjo, era mu kiseera kino yakyali vice chairman, era waali General Secretary waffe bamuyita Steven Lubinga. Ye General Secretary waffe w'akakiiko. Mobilizer waffe mu kiseera ekyo bamuyitanga George Keya. Yakolanga emirimu muganda wange kati Joseph Ntale jakola ya George Keya kati naye emabegaawo myaka nga 2 egiyise buno obukulembeze yasalawo asesetukemu n'abutulekera, n'asalawo atagende aweereze ekiwayi ekirala. So kati n'ekifo ekyo n'akita, nga mu kiseera kino bwe yakita ne tulonda omukulu Joseph Ntale, ngera kati mu kiseera kino ye mobilizer waffe ow'akakiiko akatwala bannayuganda mu Abu Dhabi. Akakiiko ako era ssebo kaliko omukulu gwe wennyini Johnson Sengendo, nga gwe ebbanga lyonna obadde ow'amawulire oba publicity waffe ku kakiiko ako. Tukwebaza ssebo okusavinga obulungi abantu baffe. Era ku lukiiko olwo waliko ne mukulu Timothy Kasozi, nga mmwe mukwasaganya ensonga z'amawulire. Timothy lwakuba emirimu gyamuyitirirako naye n'abaako ebirala byakola. Twalina omukulu Simon Mwesigwa, nga ku kakiiko kaffe yakolanga owa welfare, naye emyaka mu 2019 mu December yasalawo adde e Uganda. No, not 2019, 2020. After COVID. Yaddayo Uganda gyali. So kati ekifo ekyo mu kiseera kino muganda wange Ibrahim Lugorobi kati ya kirimu yali placinga Simon mpozi nga ku side y'abakyala owa welfare waffe bamuyita Winnie Nansamba, era yakwasaganya ensonga z'abakyala ku kakiiko kaffe, era omulimu ogwo agukoze bulungi nnyo, naddala mu kuyamba aba housemaids abafunye ebizibu ebyenjawulo n'okulaba nti badde waka. So ensonga yagikwasaganyizza bulungi nnyo. Ku lukiiko lwaffe kuliko omukulu Ismail Okedi nga advisor w'akakiiko, ne kubaako Shabani Lugobe yakolanga representative ku kakiiko, ne kubaako Shamim Nanziri representative kakiiko kaffe nga ow'abakyala, ne kubaako Cleopatra naye a representinga bakyala. Then tulina Eddie Mukaya ye sports director, era yakwasaganya
ebyemizannyo era y'omu ku pioneers betwatandika nabo. Then tuyina mukulu Amani Mpaji oye technical director wa Uganda w'omupiira side z'omupiira mukusooka nga akyali best mu Jumat oba mu Salam City yalinga representative waffe kakiiko side eyo ngera yakwasaganya eby'omupiira technical director ku nsonga z'omupiira ne kati mu kiseera kino yavaayo nadda mu kibuga so kati side eno wasigalayo Samuel nga ya representating akakiiko kaffe side eyo. Mu bufunze abantu ndoza bebo then treasurer waffe Abdurrahman Nanzigwa yakwata ensawo yaffe. Then tuyina assistant technical director amuyita George Muhumuza bambi yafiiriddwa yazze Uganda muzeeyi we yafudde kitalo nnyo tusaba Katonda mukadde waffe mu Katonda Mungu abaire nga amummoza mirembe. Then asembayo ndowooza disciplinary secretary Mr. Kigongo Richard. So kati mu bufunze ke kakiiko ako mpozi gwe nerabidde gwe twatandika naye akakiiko bamuyita omukulu Gideon Biringiro. Biringiro omujjukira bulungi gwe twatandika naye akakiiko era ne tukola emirimu mingi era ne mukutandikawo Uganda Cranes Abu Dhabi yali musaale ne Yusuf Kiyengo ne Yusuf Kiyengo badde mwerabidde bannaye Yusuf Kiyengo oyo ye tubadde naye ebbanga lyonna mpaka bwagenze Dubai era ku lukiiko akyaliko lwakuba nti yadda Dubai naye bikwatagana wano bimukwatako obutereevu. So briefly ke kakiiko ako akatwala bannayuganda mu Abu Dhabi ndowooza era ne history yako abantu bagitegedde. Kuba kati abantu babaddeyo nga beebuuza nti obukulembeze buno obwa Abu Dhabi bakulonda ddi abamu tebakumanyi kugamba background endowooza gy'otuwadde n'okuvya ddala myaka gya 2017 omuwuliza waffe ali yabadde yeebuuza ebibuuzo byonna bwe mwaŋŋambye okubuuza omukulu ono ngenda kubeera nga mbibabuuza abaabisindise byonna mbiina wano ngenda kuba nga mbibabuuza naye yasoose okubuuza ekibuuzo nti omukulu oyo nga tubadde tetumumanyi ssebo y'ono akutwala mu Abu Dhabi ye mukulu Ismail Sebugwaawo ye Sentebewo. Kakati kanzireko ku side eya mukulu ono gwe bayise mukulu Joseph Ntale mobilizer senior mobilizer njagala kubeera nga omungeri gy'obuuzaamu abantu nga tutandika programu y'olunaku kuno olwaleero mu bigambo by'okumobilizinga abantu mu kifo kyewaddamu ekya George Keya strategy ki gy'olina okulaba nga abantu obamobilizinga? Webali nnyo ssebo okukubiriza wa programu eno. Ekifo kyendimu ekya senior mobilizer olina okuba nga oli muntu w'abantu ate era nga obunyomero bwonna obwa Abu Dhabi obumanyi bulungi obutegera bulungi. Engeri gye twakosebwamu ka COVID kano 19 twalina okulaba nga tuyiya strategies mwe tuyinza okutuukira ku bantu era ng'ezimu ze nasooka okuyiiya zezokozesa social media platforms WhatsApp groups netuziteekawo okuva mu buli nsonda camps na buli kimu ne tubanga ene information abantu bagifuna bulungi nnyo. Facebook tupostinga tulina Facebook page eya Uganda Cranes Abu Dhabi eyo almost ensi yonna at least bagiraba okonako tupostingako programs zetuba tulina tupostingako amawulire ge tuba twetaaga okubagamba ate era ng'ojje WhatsApp groups ezo waliwo group egatta buli munnayuganda ali mu Abu Dhabi eyo era bwe tuteekako information bagifuna bulungi nnyo. Therefore nkozesa media platforms ezo okulaba nga at least abantu bafuna information. Okay. Ne interview eno genda kubeera nnyo nga yezingira nnyo ku Sentebe kubanga ye yatandika ekintu era yakyakirimu. Mukulu Joseph Ntale yadda mu bigere bya mukulu George Keya naye information agimanyi naye tugenda kubeera nga twezinze nnyo ku chairman wa bannayuganda mu Abu Dhabi. Njagala ssebo mukulu Ismail Sebugwaawo otegeeze bannayuganda abawangalira mu Abu Dhabi neyo y'okutwalira awamu okuva le mwatuuka ku bukulembeze bintu ki by'oyinza okugamba nti bino tubituuseeko? Webale nnyo muganda wange Johnson Sengendo.
Mukisookera ddala mpozi njagala kutegeeza lwaki twalondebwa era emirimu gyaffe egibadde gitusuubirwamu ebbanga lyonna mirimu ki. Kusookera ekisooka kwe kubeera nti tukumakuma bannayuganda abawangalira mu UAE okuba nti bali bumu. Ye objective esooka kuba nti nno tuli kitole. Ekyokubiri kwe kubeera nti tumakinga sure nti bawangalira wano mu mbeera ennungi, embeera eyeyagaza. Kuba buli mbeera nga muli kitole then kati mutandika okumanya nti gundi awangadde atya, gundi afunye buzibu ki, gundi akoze atya, kwegane tubeera wamu mu ssanyu ne mu nnaku. Ekyo ekirala kwe kubeera nti tumakinga sure nti bannaffe mu kuwangalira wano babeera bampisa era tugoberera amateeka agatwala ensi eno gye tuwangaliramu. Tuleke kubeera nga tufuna ebizibu ebyenjawulo, oba olyawo okusibwa, oba okugobwa ku mirimu, oba okuba nti batutikka okudda ewaka ng'ebigendererwa ffe oba ebiruubirirwa nga tetunnakubituukako. So mu ngeri eyo tugezaako okubasomesa aba batutuukiridde oba nga tukuŋŋaanye mu nkuŋŋaana ez'enjawulo ku mateeka agatwala ensi eno era gategeeza ki, era bw'oba nga togagondedde biki ebiyinza okuvaamu. So kati ebintu ebyo tubadde tubikola. Then ekirala kwe kubategeeza ku biki ebifa mu community yaffe n'ebifa ewaka, then n'okubeera nga tulinkinga bannayuganda ku embassy yaffe esangibwa mu Abu Dhabi, naddala ku nsonga ez'enjawulo ezibatawaanya, oba kufuna passport, oba balina amabaluwa ge beetaaga, oba munnaffe atuvuddeko, tumuzizza tutya ewaka. Kwega tulina okubeera updated ku information from the embassy, kubanga we are the immediate contacts. Kuba ffe tubeera n'abantu mu community nga tebanagenda ku embassy basobola okusooka ne batuukirira ne tubawa information. Our role is to pass on information. Tetufulumya documents, tetukola ki, naye tubabuulira ki ekyetaagisa, nabeera nga bakola ki, nabeera nga bakikola. Suppose n'okusolvinga issues ez'enjawulo entonotono ezikwatagana eziri wakati w'abannaffe, tugeze bafunye ebizibu ku mirimu, wetusobodde okuba nti nno osobola okussaamu akasimu ne bawulira eddoboozi lyo, sometimes tubadde tukikola. Oba bano babanenenganye wakati waabwe bombi, ono namuwola ssente zange, ono tazinzirizza, kyamanyi kiri bwe kiti. Kwegamba ensonga ezo netukola ki, ne tuzituulamu nga akakiiko, bwe zitulemerera ne tubasindika ku embassy oba ne tubagamba mugende ku poliisi. Kati ebimu ku bye tutuuseeko mu buweereza bwaffe buno obw'emyaka 4 tusobodde okubeera nti community tugikuŋŋaanyizza n'ebeera nga eri wamu ekitaaliwo, kubanga luli twali scattered nga buli muntu akola ki, nga akola kiki, tewali bukulembeze muntu watuukira kumanya nti bannayuganda bawangalira wano be baani, kubanga buli mubeera nga temulina bukulembeze mubanga abataliiwo. Ne kasa twafuna obukulembeze twamanyika nti weetuli mu UAE ne mu Abu Dhabi in particular. Ekyokubiri twaforminga football club Uganda Cranes Abu Dhabi, era abasinga obungi ko batumanyidde olw'ensonga nti tuyina regular programs ze tuconductinga nga tiimu y'omupiira. Tiimu eyo nno nnene eriko abasambi abawera 8 bonnanga basambi baffe nenge kigendererwa because it's a community team. Muntu yandigambye nti tiimu nga nnene nnyo eyo, tiimu tume tuzimanyi byeziba n'abazamyanyi 24 ekinene 3 naye ffe twakireka open olw'ensonga nti omupiira ogwo gwe gutugatta. Era buli Friday tumiitinga ne activities ez'enjawulo wakati within abazanyi baffe, kuba tulina tiimu ne tusobola okuforminga mu tiimu 4 oba ne tukyaza tiimu ez'enjawulo okuva wano mu Abu Dhabi ebitundu ebyenjawulo, oba abavudde Dubai, abavudde Rasul Khaima, abavudde Alaini, tuba ne different activities. Era kino kibaddewo okuviira ddala mu 2018 na buli kati. Era nebaza nnyo akakiiko kange ne kapiteeni wa tiimu eyo mukulu
Ronald Senyonjo vice chairman wange era captain waffe akoze kyamaanyi nnyo okuba nti team eyo agi holdinga nebera together tumwebaza commitment n'akakiiko ke sports director waffe ne technical director mukulu amaani mpaji bakoze omulimu gw'amaanyi nebaza nnyo Haji Musa manager waffe wa timu sebo ya amaanyi tulina ne manager wali sebo sibi akuzanya era timu eyokoze nnyo kubanga tukitwala nti gwe mutima gwa community yaffe wetutandikira waliwo tubeera ne issues ez'enjawulo oba tulina events ze twagala okulanga tugeze tulina conversion AUU egenda kuorganize conversion tulina ebintu ebyenjawulo oba tugeze Amnesty ojjukira mbiseera bya Amnesty so nga abantu bakuŋŋaanyizaawo okitegera ku mupiira ku Friday kuba bajja okuba nti bajja kunyumirwa balabe ku bannaabwe then afterwards tuyiseewo message passing information nga abantu bonna webali so ekoze kyamaanyi nnyo and apart from being a football club abasambi baffe oba bannayuganda abali affiliated ku tiimu eyo bafunyemu ebintu bingi because coming together kyabayamba okuba nti bafuna emikwano emipya kyabayamba okuba nti buli tukuŋŋaana we feel at home bangi abafuniddewo emirimu through contacts one on one nenjogera nawe Johnson nenjogera ne mukulu Joseph nenjogera ne Ronnie Senyonjo naga nomugo waye mulimu gwawedde wikina connecting nagageza ku wano bangi bafunye emirimu through okwegatta okwo nga twegattira ku tiimu yaffe y'omupiira bangi bafunye ebizibu ebyenjawulo then olw'okuba nti tuli wamu twafuuka ba Luganda ne bibeera nga tusobodde okuba nti no tubisolvinga mu kaseera akatono ng'ate buli muntu senga yawangaalira gy'abadde nga tuli scattered byandibadde tebituukirwako so I think Uganda Crazy Abu Dhabi is one of our greatest achievements mu bukulembeze bwaffe tusobodde pozera okongeza ku nsonga eyo sebo tulina ne coach ali profession omwami Kalumba naye akoze omulimu gw'amaanyi okulaba coach wa team mukulu Asap Kalumba mbadde webale ne sebo akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti tiimu ndowooza olunaku lumu tujja kufunayo obudde ate tufune ku bakulembeze ddala aba tiimu eyo babeeko ate obubaka bayinza okubeera kuba waliwo ebibuuzo ebiyinza omuntu ayagala kujoyininga adya training yadde ebintu bwe bityo tujja kubakyazaako olumu nabo tiimu eyo babeeko ate obubaka bayinza okubeera nga batuusa ku bannayuganda bangi nnyo abali oba oliawo abandyagadde okujoyininga tiimu bannayuganda bangi nnyo abagala okusamba omupiira ate n'okuguwagira Sebo omukulu chairman era obadde okyagenda mu maaso ku achievements Ndadde nkyakunnyonnyola katono briefly kanzitemu katono wano ensonga etuwe nga tugivaako. Actually lwakuba nti kati COVID yatwaffectingamu naye nga we used to organize different events. Buli idi twategekanga idi naddala ku idi alfitri idi yokusibulu koko twasibulanga bannayuganda nga twekulamu omulimu netufuna n'abantu abatuyambako mikwano gyaffe ne tutegeka ekijjulo ekisibulula abantu ku lunaku lwa idi era twakuŋŋaananga bangi nnyo bantu nga 5,600 ku Formal Park abantu netufuna ebijjulo ebyenjawulo tubadde tuorganizinga get together parties barbecue parties on a yearly basis buli mwaka nga tukola ki nga byonna bituyamba okuba tukola ki twegatta n'okumanyagana tusobodde okuyamba kuba nnyinaffe ba housemaids kubanga it has been one of the major challenges mu community yaffe okuva twatandika naye through our welfare department ng'ekulembera omukyala Winnie Nansamba tusobodde okuyamba kuba Uganda hundreds of housemaids kuba bava gye bavudde nga bavudde mu mayumba gye badduka nga bafunye ebizibu ebyenjawulo buli mu nga bakimanyi balina lot of challenges naye mu kuvaayo banoonya ffe oba oliawo ne olina kukubira ssaawa 5 ez'ekiro ssaawa 7 ogw'ekiro kyamaani ndi wano bakoze ndi ku bus station ne tufubye okulaba nga tukola ki nga bonna we baba bali tubatuukako ne tukola kyetusobodde mu capacity yaffe kuba byonna tetubisobola ne kyetusobodde mu capacity yaffe ne tubakuŋŋaanya kirungi nti twafuna rescue accommodation embassy yagiteekawo era yayamba nnyo nti bwe baba bavudde gye bavudde balina babakuumira then nga bwe ba processing documents
ezigenda okubeera nga zibazzaayo e Uganda. So briefly ndowooza bingi naye mu bufunze byebyo byenyinza okugamba okukomako oba bingi nnyo. Okwongerezaako ssebo ku nsonga ya welfare, omukyalo oyo Nansamba mukyala wa nkizo nnyo. Omukyalo oyo through connections n'ebirala byonna agezezaako nnyo okuyamba naddala bannyinaffe abo bafunye obuzibu bafunirawo okusula abamu n'okulaba ng'ayiiya ne bafuna ne tiketi sebo ne baddayo. Omukyalo oyo akoledde ddala mukyala Nansamba. Naye ndowooza awo nga senior mobilizer awo ndowooza awo twongere okwogerawo nnyo kubanga bw'ombeera nga muli mu bukulembeze musanga challenges nnyingi nnyo naddala bannaffe bannyinaffe abava ku mirimu. Olowooza buzibu ki obuleetera bannyinaffe abo okuva ku mirimu egyo? Bizibu ki ebyamanyizo nti ensonga eno ebalemesa era ne muntu mwabeera nga ali Uganda ng'agenda kujja kukola mulimu ogwo magezi kigoyinza omuwa? Weebale nnyo so weebale ddala. Mpozi kino nkyogera through experience n'okuba nti abantu kati mbamanyi buli busonda bwonna mbumanyi. Ensonga esooka kansooke ku muntu ava e Uganda. Gwe wenna omuntu ava e Uganda ng'ojja mu UAE naddala bannyinaffe abo abagenda mu biyumba, ky'olina okukola you have to be determined nti kye ŋŋendako si kyangu. Ŋŋenda sanga family za njawulo, ŋŋenda kukola n'abantu ba njawulo. Olaba ewaffe e Uganda omukozi waliwo be baliisa akawunga bo ne balya ettooke gyebiri oli ne bamubuluma ssente ne batamuwa ssente ze zonna naye ate no ku mawanga gy'ojja. So njagala obe nga oli determined, ogenze kuhasolinga, ky'ogenza okukola kyagale awo ojja kumalako. Kakati ensonga endala lwaki bannyinaffe balemeddwa bavaayo. Ekisooka WhatsApp groups. Kyeva olaba bakama baabwe babajjako n'amasimu ne bakola ki nti oli ajja n'ayingira ekiyumba okukola. Bw'ayingira ekiyumba naaba ng'akola bulungi nnyo emirimu gye, naye oluyingira WhatsApp group weewava obuzibu era ne bakama baabwe bakimanyi nti essimu eno egenda kutabula. Kyeva olaba bazikweka sometimes. WhatsApp group ezo kye nazuula bazikola maidi wa wano ow'e Qatar ow'e Saudi. Kati ng'omu atandika nze tebanfaako nkola byenjagadde nze baŋŋamba okwoza emmotoka n'eŋŋaana. Ono abadde ajoza naye n'atandika okugaana. Bakama be ne bagamba omuntu abadde ayoza emmotoka kiki ate? WhatsApp group ng'ebizadde ng'ereesa obuzibu. Eyo y'ensonga ekyasinze okubaawo ng'eremesa bannyinaffe ebiyumba. Omulala nti nze banaye sikyali maidi, nze ndi eno bweru nafuna n'omulimu omulala. ng'alimba oba nga kyayogera kituufu. Nkugambye omanyi buli omu alina omukisa gwe. Mazima oli asobola okujja n'afuna ekiyumba. Mu mwaka gumu n'agamba nze nkooye bannaye mu nte. Mukama we nga mulungi. Naddala mu Abu Dhabi wano. Mu Abu Dhabi wano abantu abasinga kati at least tebabadde babi. So kati ye bwe bamuta amagezi ako n'agateeka mu WhatsApp group. Owe Saudi n'agamba naye nkivaamu. Ne yeekyanga n'alekawo emirimu olw'okuba awulidde oli nti naye yakitadde. So ezo ensonga zireese obuzibu bw'amaanyi nnyo. Ensonga endala ereese obuzibu kwe kuba nti challenges ze tusanga ku mirimu. Bannyinaffe abo yes ayinza okufunamu obuzibu ne bamukuba ejjiiko mu mutwe naye nga si ensonga ebaddeewe ey'amaanyi. Kati n'asooka awuliriza bu audio e Kampala. Bannaye leero bwenfa mumanya omukazi anzise ankubye ejjiiko. Family n'agiteeka ku bunkenke. Family n'agiteeka ku bunkenke. Aba WhatsApp group n'abateeka ku bunkenke. Kati awo mukama bwagera mazima n'afuna obuzibu nga bagamba audio ze yatuweereza kituufu. Naye nga kintu kibadde kyangu alina kwesootinga ne yeeyongera okukola. So
ndowooza zeze ensonga magezi kikati goyinza okuwa omuntu oyo agenda okuva mu kiyumba kuba kati bava mu biyumba baddukira mu community yo nga gwe mobilizer ng'olina basali magezi kigoyinza okuwa abo abali mu biyumba oba n'abo abasuubira okujoyininga ebiyumba amagezi gembawa ensonga tulabe nga tugiwuza chairman yagenda giwuzikako webayenyeseba amagezi gembawa kiri nti bw'oba mazima wayingira ekiyumba guma omaliko contract yo eggweko abantu obasibula emirembe ate oyiye ekirala n'ekirala ekiyumba si yokka waliwo emirimu emirala okugeza nga cleaning barista gezaako okulaba ng'ofuna emirimu bwe gityo ate ovaawo oyongereko ofuna omulimu omulala opportunities z'abakyala wano mu UAE zendabye ezisinga ne driving balina opportunities nnyingi nnyo bw'otandikira mu cleaning n'ogamba nti nsevizewo obusente yiga emmotoka ofune license families zaagala aba drivers ate bo babayisa bulungi otandika ovuga emmotoka eyo nayo option nnungi nnyo katugendeko wa chairman waliwo bannayuganda bannaffe abali wano mu UAE nga bakubira amasimu oba oluusi bakwatagana n'abawala abo bali mu biyumba ne babalimbalimba emirimu mbaga nti avaayo ngenda kukufunira omulimu ndye naaleeni abantu abo oboogerako otya awe bali nnyo bali eddala mukulu Johnson Sengendo ensonga y'aba housemaids emirimu egyo nga muganda wange Joseph Ntale bwaginnyonnyodde mirimu giri challenging naye ate oba oli awo omuntu bw'abanga amanyi lwaki azza okugukola ate bantu abaana bangi b'osanga nga ate bagyenyumirizaamu n'akola contract emu n'agimalako n'asayininga n'endala ekisookera ddala omuntu bw'abanga ava e Uganda kuba emirimu mingi egiri wano nga mukulu Joseph Ntale bw'aggambye different fields mulimu hospitality mu hotels restaurants mulimu emirimu gya sales abantu abakola mu shopping malls maduuka ag'enjawulo mulimu emirimu gya cleaning that is ku bantu nga bo abatalina skills unskilled workers nga oli talina document yonna gyagenda ku presentinga awakiri asobola okugira mu company ya cleaning najja n'akola kikuba almost sente era ziba zezimu dirham 10 bakusuza bakutambuza naye ng'ojja kuba free ekisinga okulemesa kyeŋŋamba bannyinaffe oli bw'abanga asazeewo kujja nga housemaid oba neyeesanga ng'atuuse wano ng'omulimu gwafunye ekisooka babeere bagumiikiriza nnyo ekintu kitibwa kukola waka wa muntu ng'ate oli muntu mukulu ebiseera ebisinga bangi mbalaba abalala bava mu bufumbo abalala oluusi baleseewo basajja baabwe oluusi kwegamba bakategoriza njawulo najja asalewo akole ki agenda akolere omuntu omulala akole famire endala olw'ensonga nti alina ebizibu bye tetujja kugamba nti tebajja olw'ensonga nti ekibajje waffe bali desperate ebyokukola waffe tebiriiyo that's why olabanga everyone osanga families zonna esinga nga baagala abaana bakole ki babasindike bajje bakole ki bajje bakole ekisookera ddala abaana abo baveeyo babakyala babannyinaffe bave waka nga bamanyi house chores oba chores emirimu egy'okukola waka okufumba okusiimuula okugolola byonna abeere ng'ali so perfect mu nsonga ezo ekyokubiri bw'atuuka wano ayagale nnyo abaana b'omusajja oba abaana ba family gyakoze eki abeere so good abakyala abo bensisinkana ebiseera ebisinga nze mbabuulira ne bagamba nti be so good Johnson bulwembeera nga ndi mulungi nnyo gy'oli abawarabu bano bali mu categories nga 3 kuba tubaluddemu tubamanyi tugeze 30% oba 20% they are good people they are good balina humanity bamanyi nti ono muntu era ayina rights ze era batreatinga bulungi kani wabeerawo era 30% ng'abo bo bali no 40% eyasoose 40% eyasoose 30% they are good people kati 40% oba 50 abo bo
bali awo bali moderate kisinziira ku neeyisa ya muntu gyalimu okitegeera ja kuhandolingamu 50% almost 50 over 60 engeri gy'obeeramu nga gyakola ki bw'oba mulungi naye ajja kuba mulungi gy'oli okitegeera kuba ffenna twagala balungi ffenna tukozesa aba housemaids ewaffe okitegeera mu maka gaffe naye omukozi bw'abanga mulungi nnyo naawe omwagala ayagala abaana emirimu gyagikola mu biseera abuuza abantu okitegeera naawe omwagala era n'ebirawo oba osobodde n'okola ki kati n'obeera wali eri 20% bo ababi okitegeera nti abagazi tombuulire ono housemaid ki okitegeera naye nga mu 50% eno oba 60% tugeze ye majority era bannyinaffe mubakola ki mwe bagwa babantu be bakolera bagezeeko okuba nti beeyisa bulungi nnyo bamanye ekyabaleeta bamanye essaawa y'essimu ssaawa mmeka okitegeera that is babakukkiriza okubeera n'essimu naye si kuba kukeera ku makya kukeera ku whatsapp kukyatinga n'abantu emirimu tolinagikola okitegeera ne bw'oba ggwe nga gwamukozesa nawe toyinza kubeera happy so kye balina okutegeera zensonga ebintu ebisinga birotatingiraawo kugamba omuntu okujja ateeka okubeera nga amanyi kyazza okukola amanye omulimu ogumuleese alina kwehandolinga atya ekirala mulimu sometimes abamu kati bw'owulira cases nti bamutemye yamuyiridde amazzi kugamba nga yamutreatinze bubi nnyo cases ezo sometimes ziba kuba bajjenaffe bano kwagala oluusi kwegwanyiza oluusi basajja oluusi bayinza okuba nga si yamwegwanyisiza naye ebintu byakola ne biraga oba ebisikiriza omusajja so let them distance themselves babeere nga abasajja babeera wala nnyo bambale engoye zaabwe ezo ze bambala empanvu tewali kikwambaza buntu bukola ki kubanga omukyalo oli alaba oluusi n'asuspecting oluusi tekiriiwo naye n'akola ki tayinza butya kucunya waliwo omwami omuwa yayogerako wano ng'atubuulira nti yasomerako yaliko wano mu UAE ng'alina kyasoma yali munnayuganda naye yabeera mu nnyumba y'omuwalabbo okumala oba myaka 4 oba 3 naye nga talabye ku omukyala w'owaka ekyo weekiri olw'ensonga nti mayumba abalabo bawangaala nti kati ye yabeeranga waka naye tiyali part of the family okitegeera kuba balina boys quarters nga bwalaba nti boys quarters eno wingi y'abasajja n'abakozi abasajja kati wabeera wingi y'abakyala okitegeera kati main house eba y'abakyala n'aba housemaids n'abaana bawala bakyala era n'omusajja eyo gy'abeera abeerayo kuba omusajja ennannyini maka kati mwabala bawangalirawo basajja ate muwangalira ki n'amayumba manene nnyo bikomera ku mukyala wawaka osobola oluusi omulaba afuluma mu motoka oluusi akola ki ayingira bali so protective ku bakyala baabwe neso kati mu mbeera bwetyo abantu baffe babeera bagumiikiriza ekyokubiri bw'obanga ozze tetuganye ffenna twagala okukyusaako nti kakati bw'obanga ajjidde kuba housemaids oluusi ayinza okufuna amawulire Joseph nga bw'agambye okuva mu banne kugamba si kirungi nnyo kubiwuliriza naye bw'aba atabiwuliriza agumiikirize amaleko contract ye todduka nga tolinamalako contract kuba amateeka gazina ensi mazibu kasi osayininga contract nokkiriza nti okkiriza kubanga they assume nti ebiri mu contract obisomye era obikkiriza era n'osayininga contract eba ya myaka 2 okitegeera gumiikiriza 2 years si mingi beera mugumiikiriza beera mwetoowaze kola emirimu gyo bulungi yagala abaana bawaka mukamawo omukyala ono ye mukamawo emirimu gyawaka omukyala yabeera mukama wa housemaid ye bosi we si musajja okitegeera so omukwano gwonna nozatera ne Uganda bwe kiri buli wamu abasajja tebafa ku bamaid ate wakahayalinga ba housemaids bameke we waka mukyala yanoonya housemaid yera bwagamba sijja musi yante era yamugoba yamuleetera yamugoba so kati era enkolagana ye inakuba naye so kati beeyise bulungi ng'abantu challenges zivaamu tetuganye nti mulimu ababi naye bonna si babi ate ekirala nze wenajjira wano Mukulu Johnson myaka maze ndi wano myaka kati 10+ naye ebiseera ebyo 2010 2009 cases
z'aba housemaids abali tortured zaali mpitirivu nnyo mu kooti mayindi bunda mawulire era nakavalinga nga nnyo kooti naye cases nga mpitirivu babafumise babocheza bakoze batya across the Emirates Rasul Khaima Fujaira wa cases all nationalities by then bana Uganda baite bana kujja kola wa housemaids bali ba Filipino ba Ethiopians ba Kenyans nenga cases ezo nyingi naye yagenze ereta amateeka makakali agafuga ba housemaids ne ba employers era banja bakoze eki banji bagenze mu kooti ne baba trying and they have been sentenced to different terms of prison terms okitegeera so kati amateeka gakola ki amateeka umanya amateeka kugamba all people cannot abide by the laws but at least wegabanga wegalinga gali in place majority gabakugira so kyovolanga cases zaffe wano ezaba housemaid mu kiseera kino ezi kati waliwo kye bayita wadima law no, that was it was about children yabana no tejja mu kino naye nga amateeka go bagaleta I think it was 2015-2016 agafuga aba housemaids era wegali in place so amateeka go wegali era si kyangu nnyo kyakola ki kyakuba nti no majority bagabalete just a few nebe babanga abannaffe babanjinaffe beisiza bulungi they can basobola okusavinga emyaka 2 negigwako emyaka 2 wegigwako don't renew the contract bobanga owuliranga tebakuyisa bulungi ng'okooye okitegeera because it's your choice okurenewinga contract or not tasobola kussaako bani nga oganya okurenewinga contract wabula akuzzayo buzza waka nopanga nokolaki nopanga ekirala nokomawo nonoonya omulimu gwo guwandiyagadde. Okay, Sebo Senteba toyanziza nnyo eyo mukulu Ismail Sebugwaawo chairman wa bana Uganda wano mu kibuga ekya Abu Dhabi era nga ndi ne muganda wange Joseph Ntale nga ye senior mobilizer wa bana Uganda bawangali wano mu kibuga ekya Abu Dhabi. Abu Dhabi capital city ya UAE era kati bwebera nga ndina abakulembeza abatwala capital city ndina abantu abatufa babanyonnyola ebintu gwe wena ali eyo byowandi badde webuuza katukome mu kitundu ekyokubiri nga ate babanyonnyola ku mbeera ez'enjawulo na program kije balina eri bana Uganda abawangalira wano mu Abu Dhabi ne UAE yonna okutwalira awamu. Johnson Sengendo nga nze ndiwo okubeera nga mbatwaliza okubategeeza abakulembeze bammwe naddala mu mwenna abali mu UAE naddala abali mu Abu Dhabi okumanya abakulembeze bammwe ababatwala wano mu Abu Dhabi. Katukomewo. It's Twaeelah Radio and TV where facts count. Omwana avulumudde emmotoka omwana yatuusizza ekyuma oba yakiguzeewa nzijukidde yakiguze mu Good Life Car Dealers bannaye mutujunye mutujjiridde muzze luno kakati ne engombe eweddewo nti omunaku wakufa omunaku si wakufa kati gwe wena ayagala emmotoka ey'ekirooto kyo genda mu Good Life Car Dealers basangibwa Makindi Waswa Zone okulira na Perfect oba akuna matata batunda n'okugula emmotoka enkadde olina emmotoka gy'okooye genda mu Good Life Car Dealers osobola okufuna emmotoka gy'oyagala ey'ekirooto kyo olekawo enkadde ate otwale emmotoka kalaso aba Good Life Car Dealers osobola okubafuna ku namba y'essimu 0755 oba not 772 kati mwe mwenna abaliranyeewo mukyuse enjogera nti okulira n'ennyanja sikuliira kuno kuliira kwennyini mugende mwegulire emmotoka mwabaliranyeewo Barracks Zone, Kibuyende Bakatwe, Namasuba Zone, Makinde Masaku Zone, Kabalagala Kibuli Nsambya, Bugolobi Ntinda Bukoto. Mugende mugule emmotoka mwenna anti omwana yayimba nti oli 40 nga toguze emmotoka. Aba Good Life Car Dealers moto yambye. Mukulikeyo mu luwumula olwakayimba ako naye nga olunaku olwaleero nga bwe muzze muwulira ensonga bizigenda mu maaso tugenda kubeera nga tutandika okubuuza ku bibuuzo abantu bye babuuzizzaako
ku kye twataddeyo nga tugenda kukyaza abakulu bano. Waliwo abantu bangi nnyo abeebuuziza ku bibuuzo ebyenjawulo ababinsindikidde. Ngenda kubeera nga ntandika okubibuuza ku bakulu bano ate ebibuuzo babeere nga babiddamu. Ngenda kutandika ne mukulu Ismail Sebugwaawo ng'atunnyonnyola ku kibuuzo kino. Omwami omu yabuuza ekibuuzo nti omuntu singa pasipooti ye ebeera nga yaggwaako ayinza kugifuna atya nga tazze Uganda era biki ebyetaagisa? Ekintu ekirala kyenjagala okubuuza mu nsonga yemu awo ogenda okizingiramu kuba kino kigenda kubeera nnyo nga kiri ku embassy. Embassy biki byeyina okukolako ne byetalina kukolako ng'omuntu ali wano mu UAE? Webale nnyo, webale ddala mukulu Johnson. Ku kibuuzo ku kya passport ntwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda tukusinziira ku information gye twafuna oba eriwo eri standing apparently ku issue ya embassy. I mean ku issue ya passport. Yes. Passport enkadde ffenna bannayuganda nga bwe tukimanyi nti waliwo passport empya zeba issuing kati nti enkadde Ministry ya Internal Affairs ewaffe yalangirira nti passport zonna enkadde deadline ziggwako nga April omwaka guno gwennyini 2022. Yes. April 2022 passport zonna enkadde zigenda kusiizinga okuba nti zikyakola. Unless nga waliwo announcement endala naye apparently kyekyo ekiriwo. So nkubiriza bannayuganda bonna okubeera nti abatanafuna passport mpya babeere nga bakikola kwega beetangire emitawaana eginavaamu bajja kwagala okutambula okudda ewaka mu holiday nga ate passport zaggwako. So babeere nga process ya passport eno empya kusinziira nga bweyimiridde information gye tulina. Omuntu ekisookera ddala ayina okuvisitinga website ya passports eri www.passports.go.ug www.passports.go.ug eyo website eriko forms gyogenda okufiiringa okuba nti nno orenewinga oba you apply for a new passport. Tugeze passport yo eweddeko. Yes. Oyagala kurenewinga ne mu kiseera kino kwega byonna kyekimu renew n'empya kuba kati enkadde tezikyakola ne wogamba nti ogirenewinga era bagenda kuwa mpya. So kati we have to visit that website onoonye ewali form new passport era bw'ogibikula ekulaga nti applying for a passport then kati wali nekulaga new renewal then nokola ki kati nenga gogenda mu renewal olw'ensonga nti okola ki oyina toli new applicant. Abali applying empya kwega batafunangako bwe baklickinga wali ku new ne kati gogenda mu renewal. Then kati ne feelinga form eyo form nene ogifiringa online or downloadinga oyino gifiringa online bw'ogibikula booti nosaamu details zonna zibakusaba amannya go bakuzaala wa taata wo yaani biki kilani biki lineage yo yonna ne bukola ki then banzaale no butambala kikyalo bwe kiti mirembe ani mpaka then bw'omala ne bakusaba oyina okubeera n'endagamuntu endagamuntu details n'oziteekamu then kati waliwo section bakusabira recommender, I think recommender. Kati wafunayo omuntu ayina endagamuntu n'akuwa copy n'ojjako details nazo n'oziteekamu then no fillinga form nga bwegenda mpaka gyekoma. Bw'oba ogimaliriza ku endi ekugamba nti kakati ogenda ekulaga nti ekoze eki nti form omaze ogifiringa then nekulaga osasula sente banks ez'enjawulo e Uganda mulina okusasula sente eza passport. Sente ezo ziri emitwalo 26 I think emitwalo 26 ndoza mu 12 za bank charges. Then kifomu kino bw'okimala okiprintinga out bw'omala okiprintinga out no kiscanninga no kiweereza omuntu e Uganda. Oyogera ku muntu ali wano katoyogoliko omuntu ali wano. Okay. Form ogiscanninga no giweereza omuntu wamu wa brother wo oba ani wa mukyala wo oba sister wo n'agenda nakusasulira sente mu banka. Banka zonna ziri detailed wali ku website kwe ziri banka zoyina okusasulamu. Account ya Revenue Authority byonna details bakola ki zibaako. Kati form gy'otwala mu banka form yennyini
jojjuza yonna nga bweri era bw'ogendayo details ozisangayo nga gyeziri detail bw'obawa ekifoomu kyo kiwajjuza kati wali officials ba banka batera abo bw'okimuwa era wali abakola ki details zibaamu mu system kuba oba wabijjuza dda nga just kiri pending ki pending payment kati n'osasula ne bakuwa receipt kati receipt omuntu gw'otumyeyo bamuwa receipt kati receipt eyo nga naye agikubira ekifaananyi oba agisikaninga nga agikuweereza kati bw'agikuweereza receipt eyo ng'ogyatakinga ku foomu yo gye wajjuzza already original form yo girina kati ng'okwata obufaananyi busatu 3 or 4 passport photos faananyi bwetuwaayo bwoba passport bulina white background then n'original passport yo eno enkadde gy'oyagala okurenewinga oba okureplacinga then ne national ID endagamuntu nayo olina okuba nayo ne dirhams 2 I think bwembanga ndi very sure ku sente ezo embassy kuba kati le Kampala mu bank osasula ya 26 eza passport kati wano bwoba ogenda ku embassy bakwetaza dirhams 2 ezo zezi embassy ze receiving okuba nti no egenda kutwala passport ye Uganda ate emale ekoleki egikomyewo empya yeah that is the process kati bwogenda ku embassy walira form baziyitamu obanga boina wasobezaamu era bakwa advising accordingly noterezaamu awe banga bina biri clear ne babiri receiving ne bakuwa receipt ne bagamba passport yo ejja kudda oba tujja kukubira kusebaga tujja kukubira kati wembe taking I think enaku zino release zirwayo nga olusi tuzimala mu 1 than a month 1.5 but these days ndaba zangu olusi 3 weeks olusi mwezi gumu passport yo ebe komyewo era abo official b'embassy bakubira passport nokola ki nogera no receiving so ku embassy ogenda yo ng'omaze okujjuza form eno kuba ne bono ogenda yo nga omaze okujjuza nga n'okusasula osasudde n'olyoka ogenda ku embassy awo etandikira wambuzizza obuvunaanyizibwa mpozi okwongereza ku katono ssebo waliwo oli ayinza okuba wano nga teyafuna ndagamuntu naye ng'ali wano ekitegeeza alina passport therefore information ya passport eyo no jajjuza in fact no kati wali mu kujjuza information ya passport enkadde ku form wali bobotanso okujjuza era babikubuuza gwa wali olaga nti am renewing okitegeera toli new applicant kati information era passport yenkadde olina okuba nayo amanya go nga bwagawandika mu passport wali woyogeredde nti no endagamuntu nayo nogiweerako kati oba tolina ndagamuntu ng'omuntu ali wano nga talina ndagamuntu bwobanga tolina ndagamuntu wali bangi abatalina ndagamuntu I think ekyo kyetaaga okubuuza ku embassy kuba mulimu abamu kati wali ku form tojjuzaawo you don't put anything okitegeera kati waliwo ne section ezimu okugamba ojjuzaamu bakadde bo your father your mother kati ne bakulaga nti ate osseemu sima n'ennamba zaabwe NIN enamba ibeera ku ID community I mean ku national ID kati eyo space tofiringawo anything olekanga eri blank tusaamu nno biki awolekawo bulesi botajjuzaawo walifo gundi egenda ku next page naye bwobaako kyowandiikamu tekola ki tegenda kakati tugenze ku buvunaanyizibwa wa embassy wabaddewo embeera awo mu biseera bya covid awo abaana babadde bafunira ebizibu banjagala kudda Uganda abantu bali batya abantu bandyagadde okumanya ne balaba nga embassy oba terina kintu na kimu kyekoze twalabanga nnyo post zitingana embassy tutuuse ku embassy nzigala biki obuvunaanyizibwa embassy butubuulireko Munnayuganda abutegeere briefly kubyemanyiko obuvunaanyizibwa bwa embassy oba gye twandiise diplomatic mission mu nsi zonna ez'enjawulo ekirokera ddala ng'ovuddeko biri olina obuvunaanyizibwa obulala obwa gavumenti lwaki zitandika embassies mu nsi ez'enjawulo ebyo byo weebiri kutumbula byabulambuzi bwansi kolagana nnungi nansi n'ebirala kubeera nga kufuna businesses kuzitwalaka ku attracting abagondi ba investors naye ku byaffe nga bannayuganda abawangalira mu diaspora ekisookera ddala embassy erina obuvunaanyizibwa oba okutekinga oba okulaba nti tuwangalira wano
mu mbeera ennungi. Okay. Obuvunaanyizibwa bwaffe kuba kati ye gavumenti wano kati nga bw'olaba nti e Uganda government is responsible okuba nti nno taking care of the citizens of the nation. Kati ne wano embassy era ambassador wano yaba omukulembeze oba yaba omubaka wa president mu nsi eno. Kati wano gwe twalanga ki nga president waffe era ensonga zonna ezitukwatako yakola ki yazivunaanyizibwako. So kati ensonga yonna ebeekuguddeko ofunye ekizibu ekiteebereka kyotasobola kubeera nga kwegamba okimala ng'oweetagamu omukono ogw'enjawulo in terms of advice oba kugaidinga wano na wali buvunaanyizibwa bwa embassy. Ekyokubiri kye tubadde twogerako wano travel document passport buvunaanyizibwa bwa embassy okuba nti passport z'Abannayuganda oba passport ya Uganda ekuumibwa nga eri safe ng'ate eri valid ng'ate eri genuine. Bwebanga eweddeko oba ekubuzeeko oba ofunye obuzibu bwonna obukwategana ne passport buvunaanyizibwa bwa embassy okuba nti ekuwa passport empya tugeze oyagala ku renewinga bweba ebuze buvunaanyizibwa bwa embassy okuba nti ekuwa ebbaluwa naye olina okupresentinga evidence eraga nti oli munnayuganda obadde ne passport yabula. So kati passport bwebanga yabula actually wali gwe nalabyeko ndowooza nga abuuza bwekibuuzo passport yabwebanga passport bwebanga yabula weebulidde ekitundu ky'owangaaliramu tugeze owangaalira shahama oba owangaalira line oba olina okureportinga ku police nearest police station passport yo wo suspecting kuba nti ebulidde nogala nokola complaint you file a complaint police nekola report eraga nti passport yo yabula. Sometimes bayinza okugamba nti katusoke tunoonyerezeeko tulabe maybe yeyinza okulabika maybe tuyinza okuba tuli awo oli naakola ki n'agireeta so bayinza okuwaamu allowance oba ka weeks 2 oba mwezi oba okisinziira then bakuwa ebbaluwa bamala ne bakuwa kasiteebulira ddala they give you a letter oba document eraga nti passport yo yabula you need a replacement. Kati ebbaluwa eyo n'ogitwala ku embassy kubebaako details zo kuoleda oba wazibawa kati era ngeraga polisi ngeraga nti oli munnayuganda ne passport yo yakola ki yabula. Kati ebbaluwa gy'otwala ku embassy eyo neekubulya process endala ezikola ki eziddako nangeri ki gye bayinza okuprocessinga mu passport empya ne bagikuwa. Kati obuvunaanyizibwa bwa embassy obulala kwe kulaba bwe tuba tufunye issues ez'enjawulo in regards to kati nga bano abaana abadduka mu mayumba baagala kudda waka passport zaabwe era birotatingira nnyo ku travel n'okuba nti tubeera mu mbeera ennungi. Si buvunaanyizibwa bwa embassy kutugulira air tickets kudda waffe kubanga tekiri mu budget yaabwe. Si buvunaanyizibwa bwa embassy kuba nti oba toyina kyakulya nti bakuwa emmere olw'ensonga nti they have their budget nti balina sente ze babagerekera ti zezino z'okusasula abakozi kurunning day to the activities pozi kitwafunayo omukisa nti ba government yassaawo ezo rescue accommodations wano mu Abu Dhabi weeri era abaana babagenzeeyo buvunaanyizibwa bwa embassy okuba nti babagulira emmere kuba that was budgeted for sente bazibawo ez'okukola ki ez'okuba nti ziriisa abaana abo mpaka ebakola ki bwe badda ewaabwe. Naye ate si buvunaanyizibwa bwa embassy ate kubagulira air tickets kubanga tekiri it's not part of their docket kuba sente tezikola ki tebazirina ne babayambako processing documents ezibazzaayo naddala abo ababa bakola ki baba babulwa abatalina passport yabula employer agisigaza bagezaako okudimandinga employer passport yo nakola ki nagireeta. Ekirala omuntu wabanga afudde munnayuganda abadde awangalira wano afudde passport embassy yena obuvunaanyizibwa okuba nti processing documents ezo ezikola ki ezikkiriza ezikakasa nti ono munnayuganda yafudde akkirizibwa okukola ki
okuzibwa ku butaka embassy ye processing documents ezo kati then n'ebirala bino emirimu oba abafumbo tulina documents zaffe academic documents twetaaga kuzibeera tested oba certified era embassy yekola ki embassy yevunaanyizibwa okuba nti nno ekakasa after foreign affairs nga amaze okukoonako kuba embassy tekoona ku kipapula kyonna okuleka nga kuliko stamp ya ministry ya foreign affairs e Kampala tugezezze wano onoonyeza omulimu nkubiriza abannayuganda ababevi Uganda nga bajja kunoonya mirimu wano naddala bali ku visit visa nga bazze kunoonya mirimu kuga butakalubiriza va e Uganda n'empapula zo ng'olredde omaze okukola ki ozikoonako stamps academic documents zentegeeza nga foreign affairs ekoze ki ezikakasizza nti ono yasoma mpapula ntuufu pozi bw'obeera nga overi ate UAE embassy ye Uganda yo tekakasizeeyo era anti UAE embassy era ekoona ku foreign affairs kyemaze kukola ki kyemaze kakasa okitegeera actually process eri bwetyo nti genda ku foreign affairs bakooneko bw'omala zitwale ku UAE embassy eye Uganda ojje wano n'empapula zo nga ziri safe tugeze ne marriage certificates era process yemu kukakasa okujja wano kakasa nti oli mufumbo wangala ne mukyalawo kuba wana amateeka aganjawulo sometimes banza okubuuza omuyita otya oga nti oli mufumbo ki ekiraga marriage certificate babagatteewo e Uganda mwafumbiriganwa so kati empapula ezo zirina okuba certified kati bw'ozijja ino olyokozitwala wano ku embassy era ne bakola ki ne bazikoonako basically zeze ensonga entonotono zennyinza okunnyonnyera ku mirimu gya buvunaanyizibwa bwa embassy ku bantu abawangaalira wano mu diaspora. Toyanziza nnyo mukulu Ismail Sebugwaawo bannayo ye mukulu Ismail Sebugwaawo chairman wa bannayuganda abawangalya wano mu Abu Dhabi. Bwe tugenda kate ku side ya mukulu Joseph Ntale ng'ate ye senior mobilizer njagala ne abeere nga atutwalako mu kiseera kino kubanga wano mu Abu Dhabi batunyonyoddeko waliwo ttiimu y'omupiira egatta bannayuganda awamu era ng'emabegako wabadde n'emikolo babadde ne liigi njagala abantu baweeko ku ka background ka liigi ebadde eyaggwa ate otubuulyeko ne puroguramu egenda mu maaso. Weebale nnyo ssebo ekibuuzo ekyo mpozi ntumira ku bannamizannyo mwenna abawagira emizannyo n'abajagala era nja kutumirako bano abantu wammanga manager wa Uganda Cranes Abu Dhabi Haji Musa Captain Ronnie Mwami Kigongo Sako Gabi Sedibe n'abalala bangi ssebo mbatumiddeko nnyo Newton alina obuvuno obw'enjawulo evivi eryo ndowooza ali mu lumannyo so Newton evivi lyaganda ddala okutereera Newton evivi limutawaanyizza nnyo naye ndowooza yafunye operation era ligenda kubanga litereera bulungi katumusabire so nentumira ne ku abalala bonna Fahim nentumira ku Sobi David Mwami Okedi Kiza Ronald nentumira ku Amani Mpaji technical director ne assistant director Mumuza George wadde nga talina fali Uganda Serwanja Patrick ne mutumirako Andi Mulalo David Alvin bonna mbatumiddeko nnyo ssebo jakongera akakiso otumire kati soko tubulye ku program ya yaliwe ye mabega ne kakati program kyeriwo ddala mu bigambo by'emipiira webale nnyo ssebo okusinziira ku kirwadde kino ekibaddewo Uganda Cranes Abu Dhabi egezaako okulaba nga yeekuumira ku ntiko saako n'okuuma omutindo era nga esobodde okuba nga yeekuŋŋaanya oba nga bakuŋŋaanira wamu nga twebazira n'abakulembeze okuba nti tebapoye bongedde mu maaso okulaba nga batwala ttiimu eno mu maaso okugitwala mu maaso n'okuba nti at least ebeerawo kuba gwe mutima gwa community. Omwaka oguwedde tubadde ne competitions ez'enjawulo nga tuwabaako ttiimu ze tuzannya nabo nga Emirat Park n'endala nnyingi. Twasalawo okulaba nga tutegeka league saako ne gala ez'enjawulo naye ekyasinga okuba ekikulu ennyo ye league eno yategekebwa nga twaforminga groups zaali nnya oba clubs nga twasobola okuzituuma amannya g'ewaka nga mwali mu Villa Ondupalaka Express saako ne URA era empaka zino zaali z'amaanyi nnyo
twateekawo ekikopo saako n'ebirabo emidaali era nga ssebo baabiwangula ne banyumirwa era twagenda okukomekereza liigi eno nga express yalyamu bannaabo akendo nga yewangudde ekikopo kino n'abazannyi abamu abawangula ku golden boots nga Gabi yagifuna awo eya top scorer Gabi musajja yagira ensonga ezo bazannya bulungi nnyo awo so ne bafuna ebirabo ebyo ssebo twafunamu ebintu twalaba abantu abalina skills ez'enjawulo twalaba abantu abalina talent era ndowooza liigi eyo yatuyamba nnyo era tweyongerayo okulaba nti at least tugenda tandika nga tuteeka liigi zino ng'eyo twagituma first edition zigenda kutambulira mu editions yesebo wa edition 1 nga omwaka guno omupya tugenda kutandika edition 2 22 tugenda kuba ne edition 2 era tiimu efunye abazannyi abapya ab'enjawulo bangi ne bajoinings abamu okulaba ku liigi eno nti yali ya mulembe tufunye abazannyi ab'enjawulo ne bajja ne bajoininga era ne tubakkiriza ne baba nga at least babeera ku tiimu yaffe currently twali ndowooza nga mu 50 something like that naye kati abantu bangi like 80-60 like that kati liigi eno eya 2022 esuubira kutandika mu bbanga ki webali nnyo ssebo liigi eno mu weeks nga 2 twagala tutandike second edition ssebo twagala tutandike ate era twebaza nabonna abatuyambyeko nti twasobodde okufuna home ground Armed Forces Stadium at least kati wosanga Uganda Cranes Abu Dhabi ajagala inawo unless before twali tuli ku Emirate Park nga wetusimbye amakanda naye nga facilities siza mulembe naye kati olw'obukulembeze obulungi obuliwo twasobodde okulaba nti tufuna ekisawo ekiri standard ekisawo ekirungi ku Armed Forces Stadium era n'okuba nti talent weri skills weziri nabo ne basobola okutukkiriza ne tuba nga at least kati tulina we tusangibwa ekyo kirungi nnyo kati nga tumaliza puroguramu y'olunaku luno olwaleero njagala mbeere nga nzirako kewa chairman biki ebikuyambye okulaba nga kubanga bwe comparinga Emirates ez'enjawulo bannayuganda mwe bali tulaba nga Abu Dhabi eri somehow organized kangambe eri organized nemegamba somehow eri organized biki ebyolaba ebikuyambye okulaba nga osobodde okubezaawo ttiimu eno nebeerawo nga ne bannayuganda kugamba bawulikika nti gye bali oli awo n'abakulembeze abala kijja bayambako abaleyini abalashalukayima wa ebisinze okutuyamba okubeera nti tuli outstanding n'okuba nti akakiiko kaffe kabaddewo emyaka kati ena nga tuli bumu ekisookera ddala bakulembeze bannange bali committed bamanyi lwaki balondebwa okuba nti bakulembera bannaabwe basajja baagala community nga bw'okimanyi nti gino emirimu gy'okuweereza community emirimu gya bwannakyewa it is voluntary work tetusasulwa nti oba waliwo ssente zetusasulwa infact ekintu ekyo kinnyonnyoleko ddala kuba bannayuganda abaliyo bayinza okulowooza nti musasulwa temusasulwa ssebo tetusasulwa mirimu gya bwannakyewa twewaayo kuba nti nno tukulembera bannaffe olw'ensonga nti watali bukulembeze tuwayinza kubeera community kuba buli nsonga yonna esookera ku bakulembeze ati nemulyoka neryoka esansaana mu bantu abalala bakulembeze be bakumaakuma abantu batuusaako information bebawa guidance tekiba nti kwega be basinga okutegeera oba nti be basinga okuba ab'amaanyi oba ki naye bwe babeerawo nga bassa kimu kugamba basetinga good example eri abalala n'okubeera nti bafaayo ku mbeera z'abannaabwe era mu nsonga chairman awo nawo oli awo njagala oyambeko ku bannaffe abalala abali eyo mulimu mu community ez'enjawulo nga mulimu abantu abali eyo nga bafeera bannaabwe bannayuganda bannaabwe okihandolinza otya mu community yo ebintu by'abannayuganda okufeera bannaabwe it has been one of the challenges naddala
illegal agents abaleeta bannaabwe baleeta abavubuka ne bannyinaffe okuva e Uganda nga babasuubiza nti balina emirimu ne batuusa wano ng'emirimu tegiriiwo babagjeeko ssente nti kugaba baleeta nga basuubiza emirimu naye nga emirimu tegiriiwo ne babaleeta ne babasuula mu mayumba bed spaces oluusi yamasasulidde wiiki emu naye ng'oli yamuggyako ssente eza visa eya ticket ssente za accommodation n'omulimu ng'era omuntu asuubira mbu ajja wano kukola ate oli ne yeesanga nga tewali mulimu. Kintu ekyo kibi nnyo era tukivumirira era tulabula bannayuganda bakola ensonga ezo babeere nga bakikomya. Ku nsonga eyo cases nyingi ze tuhandolinze kuba kati ng'akakiiko amaanyi gaffe galina we gakoma naye ng'ebiseera ebisinga bwe tufuna cases ezo tubayita be tusobodde okuba nti tutuula nabo nemuzigayagayamu be tusobodde okubeera nti tubakkirizisa okuba nti baddiza abaana abo ssente oluusi ne bakikola ekitulemeredde ne tukikwasa embassy oba ne tubalifaaringa ku poliisi bagende bafayiringa cases babeere nga kuba issues ez'okuba nti nno tudimandinga oba tuforcinga omuntu okuba nti addiza ssente bwekigaana kugaffe ebyaffe tukikola amicably kutegeeragana bwe kugaana we cannot enforce we don't have those powers to enforcing ekintu so kati tukyongerayo ku embassy yosobodde n'ekikola ki n'ekitulamu ne oluusi ne bagenda ku poliisi naye nga cases era zetufuna ezimu betasobodde kubeera nga twandolinga era tubakwasa poliisi mulimu agents abasinziira era Uganda era waliwo cases z'abafere abamu be bakwata e Uganda ne babasiba ssente ezo ne bakola ki waliwo case eyali ey'amaanyi George Keyo gye yalimu era n'agiggusa era omwana baali ndoozi abiri omuvubuka bamusiba ssente n'asasula ssente ze yali abagjeeko naye nga kwegamba nsonga nzibu actually of recent baministers bajja wano nafuna chance okuba nti twaba meetinga ng'akakiiko ka Abu Dhabi era ntubabulira ensonga ezo challenges zetufuna Minister wa Gender, Labour and Social Development Honorable Betty Amongi n'atutegeeza n'agamba nti bakwatako kugamba balina kaweefube gubataddewo okulaba nga bakwatagana ne Ministry ya Internal Affairs okuba nti abantu abo illegal agents babalwanyisa actually ne mukulu Roni owa embassy kuba gwe tukwasaganya naye ensonga ezo ebiseera ebisinga era listi y'abafere agirina era bali mu kubanoonya era abasinga nina essuubi nti bajja kukola ki bajja kubakwata babeerenga alisti ekintu ekyo kikoma kuba kibi nnyo babi nnyo kati awo Senteba awo nnyini oba okubira omulanga n'okutegeeza abantu kiki kye balina okukola ddala abo abafere balina kukola kisaawa zino abantu bannayuganda abaagala okujja wano okuba nti beewala abafere nandikubiriza bannayuganda oli bw'abanga asazeewo ayagala kujja mu UAE bakole okunoonyereza ku companies kuba kati companies ennyingi eziri e Uganda ezireeta wano abantu bakole thorough investigations on those companies ezireeta abantu bamanye nti ziri genuine baani baali batutte offices zaabwe ziri ddawa kugaba kolege n'abantu abatuufu abali registered era abamanyikiddwa abali authorized okuleeta abantu wano olw'ensonga nti baana abamubbi alina wajja okukola ki okuddukira oba kukola report genda ku police Uganda receipts azina company emanyikiddwa registered complaint asobola okukola ki ogifayiringa ekyokubiri kubaagala okujja obuzinga bo nga bazze baagala kujja kunoonya mirimu bafube okulaba nga bwoli bw'abajja akola research ku nsi eno akusuubiza nti bw'onoobozze wano ajja kurisiivinga akusuze era akuyambeko oba mu nsonga z'okunoonya n'okufunira omulimu naye bw'oba nga tokiyina ekyo ng'ojja ku lulo fe okulaba nga ofuna visa yo funa air ticket funa ssente
ezigenda okusobosa okubeera mu nsi eno ezimala wogenda okusula okumala tugeze emyezi ng'ebiri oba esatu ng'onoonya omulimu kubanga si byangu. Okitegeera bannyinaffe bafuna ebizibu wano basoomoozebwa bajja oli azze buzzi talina ssente talina wagenda kusula talina ssente zigenda kusasula wagenda kusula. They end up nga babakozesa ne bafuna abasajja ne batandika okukola ki okubeera nti babasanga gye babasanze ne taking advantage of their situation ne babakozesa balaba basiiza obulwadde abalala bafunisizza embuto kugamba ekigendererwa kye nekikola ki nekiggwerawo oli kugamba asigadde bw'obanga tubiyina asigadde Uganda osinga omanye nti ojja kujja wano ate obeere frustrated obusente bwe wayina obutono wabukozesa okugula tiketi ne visa nojja wana ate n'okola ki n'oviiramu awo. So kyetaaga okwetegeka tabakyamuka nti gundi mwana wa gundi namulaba agenda gundi nejali nange kaŋŋende bajja kutomera batuuke wano bafune ebizibu ebyenjawulo ate batandike kubeera nga bakubira abantu baabwe essimu Uganda ate am stranded ate visa yaweddeko kino bwekiti so babeere bagumiikiriza. Mpozi okwongerezako sebo ku nsonga eyo katono kyenjagala okubagamba Uganda waliyo ba agent abaleeta abaana ate ndowooza nga bajjidde ku employment visa obanga bajja direct ku mulimu omulimu nabwe guba gwa wansiko soko giremu ogwo omulimu okuŋŋaanya akasente bw'okakuŋŋaanya mu mulimu ogwo ate kayinza okukuyamba okufuna omulimu omulala kuba bw'ojja nga ojje ku direct employment ojjidde mu company at least gundi obweggwako contract bo tebakugaanira ojja gamba sobola kulinewinga nammwe ŋŋenda then akasente ako k'ofunye oba osobola okunoonya omulimu omulala oba weeseetinze kweggamba okusinga okugira ku visit visa naddala bannyinaffe najjira ku visit visa eno tali okujjako ng'olinayo owooluganda n'ogamba nti akasente kenzize nako bwe kanaggwaawo owooluganda bwange agenda kunsika agenda kumpaayo asasule wensula ampe ne transport nga noonya emirimu awo osobola okujja ku visit visa kuba olinayo omuntu naye nga tolina kwegamba ogenda kujja tolinayo muntu wo akasente kozinako kaweddewo atodde mu kubonaabona tebakulimba nti bw'onojja ogenda kufunirawo omulimu olina ogunoonya tetujja gamba nti mu myezi ebiri oba gumu oba esatu abamu banoonyeza omulimu omwaka mulamba ne guggwako nga tannagufuna myezi 4-5 naye olowooza aba akozesa ati sente ziba zaggwawo dda ze yaleeta. Therefore kyengezaako okuba advisinga nti naddala bannyinaffe jangu ku visit visa ng'olinayo omuntu wo agenda okufandinga in case nga kasente kolesi kaweddewo bw'oba tolina jangu ku employment visa genda ba agent abe Uganda abaliko abakola ofuna employment ogire mu company omulimu ne gwa wansi bw'onaatuuka okole ojja kuba amazima olabye ekikola n'ekitakola then resigning onoonye omulimu omulala ng'okozesa akasente kano kojje mu kampani eyo. Banne tugenda kubeera nga tukoma wano ngenda kubeera nga mbasiibula nja kubeera nga nkomyawo abakulembeze bano ebigambo bingi bye balina okubeera nga babategeeza mu mwena abawuliza ba Twaeelah Radio nga mwetaaga okubeera nga mubimanya. Waliwo ensonga y'okulonda twawulyako nti mugenda kudda mu kulonda obukulembeze ensonga ezo tuzogeddeeko omulundi omulala ate nja muleeta wano atunnyonnyolemu obukulembeze bunaakyuka mu ddi bateekewo abakulembeze abalala gwe wenna ng'oli eyo ng'oba oli awo wandyagadde okubaako ekifo ekimu ky'ovuganyaako eba okukulembera bannayuganda abawangali wano mu Abu Dhabi enteekateeka ajja kubeera nga agitubuulira. Njagala obbawayo akaseera katono nnyo baweeyo obubaka obusembayo n'okutumira ku bantu baabwe ate tugenda kubeera nga tukoma wano olunaku olwaleero katandike ne mukulu Joseph otumire ku bantu bo 2, 3, 4 ate tusembeyo ne chairman ng'awa obubaka obusembayo. Weebale nnyo so weebale ddala nga tukomekereza mpozi kanebaze community ya Abu Dhabi etubeereddewo naddala mu nsonga ez'enjawulo tubadde n'ebizibu bingi nnyo banaffe bafunye obuzibu naye community etubeereddewo twalwaza munaffe Yasin community ya Musondera Kasente nadde wakanaalongoosebwa najjanjabibwa twebaza nnyo abo bonna abatusuula omukono
ono Bola Fahim mama we yafuna obuzibu era community ne batusuula omukono. Tubadde ne Sekidde yafuna obuzibu nadde ewaka naye olaba nti community egezezaako okulaba nga at least ebaako ne kesonda nevuba nga efuna visa ya Sekidde asobole okuba nga akomawo. So batukoledde ebintu bingi nnyo nebaza community ya Abu Dhabi ebyo byonna byekoze. Mpozi era njagala okutwala omukisa guno okulaba nga abantu mbasomera contact we bayinza okutusanga. Uganda genda ku Facebook teka mu Uganda Cranes Abu Dhabi eyo Facebook page ogenda kuba osangako abakulembeze, ogenda kuba osindikako message oba osobola okutufuna okuteeka mu WhatsApp group yonna oba okumanya biki ebigenda mu maaso. Okutumira njagala okutumira bano Wamanga, kantumire Amel Mpenza, kantumire ku Esther Katana, kantumire ku Yombo Nanzigwa Rauman Nurdin, ntumire ku Nasiri, ntumire ku Medikabuye Frank Nsubuga, Hassan Sas, Serugoroni Martin sako n'abalala bangi wena batumiddeko nnyo. Nga senior mobilizer abantu wandi bawadde namba yo oba oli awo bayinza okwebeera nga bakwetaaga okufunako mu nsonga ezitali zimu. Enamba yange eri 0528 614 389. Okay. Yes, katudde ku chairman otusembeyo obubaka bwo obusembayo n'okutumira ku bantu bosebo. Webale nnyo ssebo, webalire ddala nga tumaliriza nkubiriza bannayuganda abawangalira mu Abu Dhabi okubeera nti twongera okukuuma empisa n'okukuuma image yaffe nga bannayuganda abawangalira wano mu Abu Dhabi oba ne at large. Tubeere nti emirimu gye tubeera bampisa, tubeere nga tulaga ekifaananyi ekituufu kisobozese okubeera nti bannaffe abalala abanajja basanga nga ekifaananyi ky'abannayuganda wano kirungi. Tulabye ensi ez'enjawulo nga Nigeria, ensi nga Kenya, ensi nga Ghana, Bangladesh nga bannansi baayo babagaana okuddamu okufuna visa wano, employment visa, olw'ensonga nti bano abaasookawo beeyisa bubi, bali indiscipline nga beetaba mu bikolwa ebibi, ebikolwa ebyokumenya amateeka. So tubeere tukuume ekitiibwa kyaffe nga bannayuganda, twekuume nga tuli bampisa. Ekyokubiri tumanye ekyatuleeta wano, akasente ke tufuna akatono tukasevinge ate tubeeko kye tukola ewaka, kuba leero tuli wano enkya tudda waka. Twesaddaaka ffe tubeere wano tukolerera abantu baffe oba tujje tunoonye obulamu obulungi. Naye kiba kya nnaku nnyo okuba nti omaze wano emyaka 2, emyaka 3, emyaka 5 nodda Uganda ng'ate toyina kyolaga. So tusevinga akasente kaffe tukatereke, buddayo ewaka baako kyokola naddala okugula ettaka, kubanga nga bwemanyi tetuliiyo business sinyanguza ku managinga nga tetuliiyo nti ogenda kuddayo otandikawo business ng'ate ng'okyali wano. Naye bwe tuba nga tukyali wano, sente zaffe bwe tuddayo tuzigulemu ettaka, tulinoonyerezeeko kasaali banga tuufu tuzitereke mu ttaka, sente zaffe tujja kuzikuuma. Ekirala kyembasaba kwe kubeera nti bwe tubeera nga tulina events zonna nga eza community, bwe tubayita mujje mubeerewo, mumanye abakulembeze bammwe. Ekyokubiri mu interacting ne bannayuganda bannammwe, muwaŋŋane amagezi ag'enjawulo in terms of business ze muyinza okukola jointly, in terms of emirimu, kuba bwe tukuŋŋaana twesinkana nga buli muntu ali mu field yanjawulo, ono akola eno oli akola eri, ne bweyogera naye oyinza okuba nga olina kyoyagala okuyisaawo, oyagala kukyusa mulimu n'aku-advising accordingly. So bwe tubayita ku events ez'enjawulo mujje tubeere ffenna. Nebaza nnyo akakiiko kenkola nako aka Abu Dhabi Executive Committee, mwebale nnyo, mwebalire ddala kuweereza, obuweereza bwammwe abantu babusiima era bubadde bwa ttendo. Nebaza nnyo oba ntumira ku mukama wange Sheikh Abbas Nsubuga, omubaka wa Ssaabasajja wano mu UAE,
ku side eyo nga bogambye nti topiki eyo jja kubeera ya lulala naye nga siyinza kuva waggulu nga simutumiddeko omubaka waffe oyo tusaba Katonda abeerenga amutukuumira so ntumira bannayuganda bonna abawangalira mu Abu Dhabi era mbaagaliza ebirungi Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanziza nnyo ye mukulu Ismail Sebugwaawo nga ye ssentebe wa bannayuganda wano mu kibuga ekya Abu Dhabi ate era nga ye atwala ebbendobendo lya Abu Dhabi ku saidi ya Ssaabasajja Kabaka. Njagala okubeera nga wano ngenda kubeera nga mbasiibulamu mwenna naye okusingira njagala kubeera nga ntumira abantu mwenna abasobodde okubeera nga mwekumira ku Twaeelah Radio Twaeelah TV olunaku olwaleero bwe tutambudde ngenda kubeera nga abakulembeze bano aba Abu Dhabi mbawa bafunangayo olunaku ne bajja ne bababuulira ebigenda mu maaso n'okubategeeza ensonga ki ezigenda mu maaso na nteekateeka ki zonna ze balina wano mu Abu Dhabi mbeere nga muli updated ku nsonga zonna. Era njagala kubeera nga ntumira ku mukulu Brian Kizza omukulu Sebugwaawo ansabye wuuno ndowooza omulabye ensonga zonna azisengese bulungi nnyo. Njagala okutumirako ku mukyala gwe bayita Gladys Nampala ng'oli awo Kampala naawe ofolowinga bulungi nnyo webale emirimu gyonna gy'okola. Njagala okutumira ku Kapiteeni Kasule oliyo otya webale emirimu gyonna gy'okola ako nembeera nga nsembyayo okutumira ku mukulu Kowa Patrick oyagadde nnyo Twaeelah Radio Twaeelah TV era webale kubeera nga ogoberera ensonga zonna. Njagala okutumirako ku mukulu gwe bayita Tamale William oyo wa Tami Images ng'ali mu kibuga eky'e Kampala. Sebo nkutumiddeko nnyo webale emirimu gyonna gy'okola. Wano sigenda kubeera nga nsukawo Johnson Sengendo nga nze mbaddewo okubatuusaako abakulembeze ba Abu Dhabi olunaku luno olwaleero. Mubeere bulungi mweraba. It's Twaeelah Radio and TV where facts count.